Lina Gwanga Buganda Yamani Wanyo Egwanga Yafe Wetolo Lensizona Twesiminyo Twesiminyo Olwa Buganda Yafe Echitiwa cha Buganda Chabada Nafe Tuchikumenga Zinga Imanjane Sitenda Sala Sajja Kabaka Hasani Afugo Buganda Bona Nafe Gatumwesiga Twesiminyo Twesiminyo Olwa Buganda Yafe Echitiwa cha Buganda Chabada Nafe Tuchikumenga Abazirenyo Abatusoka Balwana nnyo mu ntalo ne bayagala nnyo eggwanga lyabwe naffe tulyagalenga twesimye nnyo twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyabada naffe tukikumenga abaana balero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abafiirira ensi yaffe twesimye nnyo twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyabada naffe tukikumenga Katonda omulungi ow'ekisa otubere Mukama otubunduguleko emikisa gyera baffe omukumenga twesimye nnyo twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyabada naffe tukikumenga oli ku Tawira Radio Tawira TV Johnson Sengendo n'akawungezi kano ak'olunaku olwaleero njagala okubeera nga mbabuuzaako olunaku luno olwaleero ennaku z'omwezi ziri 24 olunaku lwa 6 wano mu UAE era nga njagala okubeera nga mbebaza mwenna emirimu gye mukola akayimba amaze okawulira akayimba ako ak'ekitiibwa kya Buganda oluyimba lwa Buganda Buganda Anthem ngemaze okuggwa bwetyo njagala kubeera nga mbategeeza mu mwenna bannayuganda abantu ba Ssaabasajja Kabaka abawangalira mu UAE abawangalira mu Abu Dhabi abawangalira mu Dubai Sharjah Fujairah Ajimani Ukraine Lash Al-Qaima wamu oyinza okugattako n'ekibuga ekya Al Ain mwena okubategeeza nti omusajja wa Ssaabasajja Kabaka atutwala
wano mu United Arab Emirates omukulu Abbas Nsubuga abategeeza mwenna okumwegattako ogattira wamu emikono okulaba nga tuwagira omulimu ogw'okugula ambulance. Twagala kutugule ambulance tuwagire obwakabaka bwa Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu kubanga Ssaabasajja Kabaka atasosola obeera nga oli mu Buganda wenna obeera muntu wa Ssaabasajja Kabaka era obeera nga oli mu mikono gye era nga akuvunaanyizibwako okulaba nga ofuna obujjanjabi obulungi era nga enteekateeka eno omusajja wa Ssaabasajja Kabaka Abbas Nsubuga agitaddemu nnyo amaanyi okulaba nga awagira mu ngeri ezifaanaganako bwe zityo. Naye nga twagala okwebaza akakiiko k'obwakabaka bwa Buganda wano mu United Arab Emirates kubanga si kyekintu kyokka kye bakoze kino kye mwenga abamu oba oliawo kyemusoose okuwulira nti kigenda kukolebwa abantu mu tusonde tukole tutya naye ebintu bingi ebize bikolebwa mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda nga nayikondo zisimiddwa eziwerako mu bitundu ebyenjawulo abantu bafunye enzizi era ne babeera nga bafuna amazzi amalungi kubanga Ssaabasajja Kabaka atukuutira okubeera abalamu ate okubeera nga tulya bulungi tunywa amazzi amalungi era n'okwebaka obulungi. Kale enteekateeka nayo eriwo nga kwongera mu byabulamu mu bwakabaka bwa Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu. Naye njagala mbategeezeeko ku bakulembeze mujjukire pulogulaamu eno ngenda kubanga njogerako abakulembeze b'Abannayuganda abatutwala wano mu UAE ku sayidi eya Ssaabasajja Kabaka ate ne ku sayidi eya Central Government mu kibuga ekye Uganda ne Kampala na okutwalira awamu naye nga no mu Emirates ez'enjawulo UAE erina Emirates 7 naye nga twagala okwebaza akakiiko k'Abannayuganda akakulemberwa Basti Nsubuga ng'oyo president w'Abannayuganda abawangalira wano mu UAE nga basobodde okubaako kye bakola ne bategeka okulaba nga Emirates sofa Emirates 4 zimaze okufuna obukulembeze oba oliawo ne tugattako ne Ali newankubadde ng'egwa mu Abu Dhabi nga nayo erina obukulembeze naye nga mu Emirates ezirina obukulembeze era obumanyiddwa ne embassy ya Uganda omukulembeze ambassador waffe atutwala wano mu UAE Azake Kibedi Wanume abamanyi bulungi nnyo abakulembeze bano kubanga era abakyalira nako n'okubalambula n'abalambulako ne tulaba engeri gye tutegekamu Bannayuganda n'okulaba nga ebintu byonna bitambula bulungi. Ngenda kubanga mpumulamuko naye ngenda kubeera nga mbategeeza programs ez'enjawulo n'ensasagezo n'ezize zibeerako wano mu UAE okumanya abamu bali omumanyi nti nno abantu basirise busirisi naye nga waliwo ekigenda mu maaso era waliwo ekikolebwa n'okumanya tuyinza obutakigenda nnyo munda naye nga njagala mbategeezeeko ku bimu ebitonotono ate n'okubeerako okubalabulanga mu Bannayuganda abali wano abajja dda wano mu UAE ate nammwe abasuubira okujja okujoyininga wano mu United Arab Emirates okubaako emirimu gye mukola egy'enjawulo. Ngenda kuba nga njogerako ne ku ngeri egenda okubeera wano mu UAE oba omukolo oba olukuŋŋaana gaggadde lwe bayise Expo 2020 nga lugenda kuba nga lutandika mu mwezi gw'omukaaga. Wekumire ku Tawira Radio Tawira TV Johnson Sengendo kampumulemu n'akayimba kano ate ngenda kubeera nga nkomawo okubategeeza ensonga zonna nga bwe zigenda okuba nga zitambula olunaku olwaleero naye nga sinaba kuwummula njagala mbeere nga kino kyo nkimaliriza ddala lumu nti mu bakulembeze ba Ssaabasajja Kabaka be yalonda wano mu UAE omukulu Abbas Nsubuga yatwala Bannayuganda oba yatwala abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu bendo lino lye bayise eritwala ensi z'obuwalabu bonna wano mu UAE era nga mu Emirates ez'enjawulo waliwo abakiise era bakola nabo emirimu nga mu Abu Dhabi tulinayo omukulu Ismail Sebugwawo ate mu Sharjah ne tubeerayo ne Ismail Kamoga ate mu kibuga ekya Dubai ne tubeerayo ne Umaru Bakasambe ate Alaini mujjukire nti no Abu Dhabi nene omukulu Ismail Sebugwawo naye yayawuzaako n'afunirayo omukiise amukulemberera ku bantu be abali eyo Alaini abeera nga emirimu gyonna agitambusa bulungi ye mukulu Segona. Kati mukummulako ngenda kubeera nga ate mbategeeza n'abakulembera ku Central Government abakulembera Emirates zonna eziri wano mu UAE naye nga mujjukire Emirates 4 twamala dda okufunamu abakulembeze era mujjukire mu nteekateeka eno Bannayuganda gye balina nga tukulembeddwa omukulu Basti Nsubuga nti buli Emirate weweza ku bantu esateni namba nga Bannayuganda bawezeeyo bangiko tuba tusobola bateekayo obukulembeze ng'era Bannayuganda abo bennyini bebeerondamu obukulembeze ne babeera nga batambuza emirimu era n'okubeera nga bamanyigana nga bali mu kitundu ekyo kye balimu.
era nga ebitundu ebyamala okulondebwamu edda abakulembeze muli Rashal Kaima, Abu Dhabi yamala, Dubai n'abakulembeze, Sharjah yafuna abakulembeze, ate ne Al Ain newankubadde nga egwa mu Abu Dhabi. Naye kakati nonya Fujairah naye genda kubanga efuna abakulembeze, Ajimani ne mu Crane. Abo kasala bawedde nga Manya nga UAE yonna tumaze okugigattako okufuna obukulembeze obwawamu. Naye nga ewatali bakulembeze, Emirtes zigenze ziliranye Emirtes zitalina abakulembeze be bakola omulimu ogukolaba nga bavunanyizibwa ku bannayuganda bonna abali eyo okubatuusaako amawulire ate n'okubayamba mu nsonga ezitali zimu. Era nga wano mu kibuga ekya Abu Dhabi embassy ya Uganda wetudde. Kampumulemu katono ate ngenda kubeera nga nkomawo okubategeeza ensonga zonna nga bwe zigenda okuba mu pulogulaamu y'akawungezi kano ak'olwaleero. Wekumire ku Tawira Radio, Tawira TV, Johnson Sengendo nga nze ndi emabega w'omuzindalo okubatuusaako ensonga zino zonna nga bwe muzuulira akawungezi kano ak'olunaku luno olwaleero. Yeah, man, I'm Uganda. Yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. Esanyuli ofunanga oli mupima otandise olugendo n'akaleediyo kayimba. Esanyuli ofunanga ndi ku kkubo emmotoka ngirinda n'otankuba lufufu. Esanyuli ofunanga olina obuweebuwe wakemuyenga nange wange bwe mba. Ennaku gy'ofunanga owuwo yayiwa omusaayi nga he's about to die. Ennaku gyefunanga wange yayiwa omusaayi. What do you make me cry? Yeah, man, I'm Uganda. Nina Uganda, and I'm proud to be me. Nina Uganda, Nina Uganda, and I'm proud to be me. Nina Uganda, Nina Uganda, and I'm proud to be me. Nina Uganda. Listen to me. Boy, I'm Uganda. So pronounce something that the end of that give me a shivering and I can't stop me Uganda. Let me see the light and I need for Uganda. I love him where we run it. People so nice and free. My home, my heart, the best that feels so really wants to be. I love you where we run it. People so nice and free. My home, the heart, the best that we so really wanna be. Yeah, yeah, Uganda, Uganda, Uganda. I could say Uganda, my homeland. Yeah, Nina Uganda, and I'm proud to be me. Nina Uganda, Nina Uganda, and I'm proud to be me. Nina Uganda, Nina Uganda, and I'm proud to be me. Listen, I'm talking about Uganda. Listen, Uganda, they could uphold thee. Relay our future in thy heart. Yo, united we for liberty together we will always stand. And on this hand, I am Ugandan, real African. You know what I'm talking about. Walimenguda zilimena era ngomanyiru muli kuteka. Wabugendi mabuga lumulango lyome waffe batulinda. Nina Uganda, and I'm proud to be me. Nina Uganda, Nina Uganda, and I'm proud to be me. Nina Uganda,
truth say Uganda, my homeland. Ciao. Mukulikeyo mu luwummula olwo kakati njagala kubeera nga mbebaza mwenna abasobola okubeera nga mwekuumiddeko okusigala nga mukyawuliriza ensonga ezo era mukulikeyo mu kayimba ako era katambudde bulungi nnyo nga kakulaga nti ddala gwe munnayuganda teeka kuba bino nga obitegeera bulungi nnyo era nga obiteekamu nnyo mu birowoozo. Kakati njagala kumaliza ensonga ya Buganda, njagala kubeera nga mbabuulira abantu abalondebwa okuvunaanyizibwa ku nsonga eno ey'okugula ambulance. Njagala kubeera nga mbabuulira abantu bano amanya gaabwe n'ennamba z'essimu. Oba olyawo oyinza okubeera nga oyagala omanye ebisingawo, ojja kubeera nga osobola okubakubira ku ssimu oba basindikira ka WhatsApp message oba okufuna amagezi gonna okulaba nga obafuna bakunnyonnyole ebisingawo, oba osobola okubokisinga Tawira Radio, Tawira TV okubeera nga nsobola okwongera ennamba z'abakulembeze bonna okulaba nga ensonga ezo tugitambuza bulungi nnyo. Tetwagala nsonga eno erwenye mu ddiro, twagala tugikoleko mu bwangu. Kati gwe wenna ayagala Obuganda, alumirira Obuganda, mutantu wa Ssaabasajja Kabaka wenyigire mu nsonga eno tugiwagire. Kakati mu nsonga eno njagala basomera ennamba y'omukulu Ismaila Kamoga ng'oyo w'Eshaluja era nga yatwala ebbendobendo lyeyo era nga ye musajja wa Ssaabasajja Kabaka atwala abantu ba Ssaabasajja Kabaka abawangalira Eshaluja. Ennamba ye eri 0582 09 13 09 eya mukulu Ismaila Kamoga. Kati tulinayo omukulu Umaru Nsobuga oyo ng'asangibwa mu kibuga eky'e Dubai. Ojja kubanga osobola omufuna ku 05 931 9543 oyo Umaru Nsobuga ojja kubanga omufuna era osobola omukoonako n'abeera nga akubuulira ebisingawo. Kati tulinayo mu kibuga ekya Abu Dhabi tulinayo omukulu Shabani Lugobe oyo nga naye ennamba ali ku 05 230 566 oyo ye mukulu Shabani Lugobe wano mu kibuga ekya Abu Dhabi. Naye ng'ate ne Alain musobola okusinkana abakulembeze ba Ssaabasajja Kabaka bonna abaliyo. Waliyo omukulu bamuyise atwala ensonga za Ssaabasajja Kabaka bamuyise mukulu Segona Ismaila oyo naye gyali. Ate nammwe mwenna gw'olaba nga omuntu wa Ssaabasajja Kabaka wali osobola okubeera nga omutuusaako ensonga yo oba okuwaayo contribution yo. Ate wano mu kibuga ekya Abu Dhabi era tulinayo omukulu Ismail Sebugwawo oyo nga naye yatwala mu nsonga ezo Ssaabasajja Kabaka. Kakati ensonga enjagala kubanga ngiwunzika bwentyo nga nebaza omukungu Abasi Nsubuga omukungu wa Ssaabasajja Kabaka era tukiikiridde mu ngeri nnyingi nnyo akiise Emmengo n'atuusayo obubaka bwaffe era nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yatusiima omulimu gwe tukoledde Obuganda era nga ebbaluwa omukungu oyo baagimuwa mu butongole esiima abantu ba Ssaabasajja Kabaka abawangaalira eno okulanga bawagira Obuganda mu ngeri efaanaganako bwetyo. Kakati njagala kubeera nga ngendako ate mu nsonga endala nja kubeera nga mpunzikako mu mbeera ezibaddewo ez'Abannayuganda oba olyawo abazze bakwatibwa mu ngeri ezitali zimu ngenda okuba nga mpunzika nayo naye nga sinaba kutuukako eyo. Njagala ate njogereko ku nsonga ya Expo 2020. Mujjukire nti wano mu UAE tulina omukulembeze waffe atukulembera nga ambasada wa Uganda wano mu UAE omukulu Zaake Kibedi Wannume nga omukulu oyo atukozeemu omulimu munene nnyo. Waliwo ebintu ebimu bannayo tulina okubeera nga tumanya ne wabeerawo n'ebimu oluusi tubimanya walina ekimaze okubeerawo naye ng'ate ebisinga bibeera bikolebwa oluusi nga temutegedde biki ebitambula. Naye nga twagala okwebaza ofiisi ya ambasada wa Uganda mu UAE akoze emirimu mingi nnyo era alambula Emirtes ez'enjawulo ng'asinkana abakulembeze abo era abakulembeze abo ne basobola okubeera nga babatuusaako amawulire ag'enjawulo era akoordinatinze enkola nnyingi nnyo wano mu UAE era nga twagala okwebaza nga y'omu ku basaale Uganda naffe batuwadde platform oba omwanjo tuli ku mwanjo kuba abagenda okubeera nga tuparticipatinga mu Expo 2020. Expo 2020 eno egenda kutandika mu mwezi ogw'ekkumi. Tukubiriza bannayuganda mwenna okubeera nga mwenyigiramu mu ngeri yonna gy'osobodde. Ekisookera ddala emirimu gitandise okulabika mu abo bonna mu ngeri y'okwewandiisa ku Expo 20. Osobola kugenda ku website osobola okuregistaringayo CV yo na buli kimu bajja kubeera nga basobola okufunira omulimu naddala mmwe abalina obumanyirivu mu bintu eby'enjawulo. Kale mbasaba bannayuganda
mwenyigire mu nsonga eyo musabe emirimu mulabe nga ate tutereza embeera zaffe nga tuwagira n'ensi yaffe Uganda nga tuyita mu Expo 2020 eno era nga mukulembeze oyo azaako ekibedi wannume ambasada waffe wano mu UAE era musobola nammwe ogenda ne mwongera okumanya nga muyita mu bakulembeze baffe abali mu Emirtes ez'enjawulo kubanga abasinkana enfunda eziwerako nga abanyonyola na buli kimu ekigenda mu maaso wano mu UAE n'okwetegekera Expo 2020 nja kubeera nga njogerako ne ku nsonga oba nyongeramu amaanyi naddala mu bannayuganda abalina business ez'enjawulo nga muyina engeri gye musobola okulaba nga muzeemajinga mu Expo 2020 ono agenda okuba ng'atandika mu mwezi ogw'Ekumi era nga mwenna abakola emirimu egy'enjawulo njagala okubeebaza nga mutandiseewo kampani ez'enjawulo naddala bannayuganda okulaba nga muwa bannayuganda bannaffe emirimu n'okulaba nga nabo babeera mu mbeera ennungi era esanyusa. Kakati waliwo ensonga eno gye njagala okuba nga njogerako abayimuni tulinamu aba cargo companies tulinamu abakola ku visa abakola ku flight ticket kugamba abo bonna twagala okubeebaza tulinamu abalina hotels mu Emirates ez'enjawulo tulinamu abalina restaurant ngera kiriwamu tulinamu ababalista abasomesa abantu okukola kachayi kana ak'ekiwalabu akalungi ennyo abo bonna tugenda kubeera nga tubategeezanga always business zaabwe gye zisangibwa era musobole okugenda nga mubayamba. Kiba kibi nnyo okubeera nga olina munnayuganda akola visa akola flight ticket asobola okubuukingira accommodation ate n'owo omuntu omulala ow'ensi endala n'otawagira munnayuganda oyagala kutwala bintu Uganda oyagala kushipinga bintu olina kusooka kuwa munnayuganda omukisa ogwo ogusooka ate n'olyoka olaba abalala ne balyoka baddako. Njagala okwebaza mwenna abawagidde bannayuganda abalina companies ez'enjawulo abalina business ez'enjawulo ate n'okwebaza nammwe abalina business ez'enjawulo naddala abasobodde okwemployinga oba okukozesa bannayuganda bannaffe okulaba nga tubongeramu okubaboostinga n'okubazaamu amaanyi ate sente tulaba nga tuwagira nga zidda eka waffe e Uganda. Kakati njagala kubeera nga mpunzika olunaku luno olw'olwaleero njagala kubeera nga mbategeezaako ku nsonga ezimu enkulu ezikwatagana ku bibaawo wano mu UAE naye nga kugenda kubeera nga kulabula nnyo nti waliwo ebintu ebimu ebize nga bikolebwa wano mu UAE okuviira ddala ku embassy okujja ne ku bukiiko bw'Abannayuganda obuli wano mu UAE Dubai, Sharjah, Reini, Rashal Kayima kugamba bakoze emirimu egy'enjawulo nga basinkana bannayuganda bayambibwa mu bintu eby'enjawulo. Kakati wano wendeetera okulabula n'okusaba bannayuganda nti embassy yateekawo enkola naye bannayuganda tetunnaba nnyo gyettanira. Munnayuganda yenna bw'obeera ng'ozze wano mu UAE ovunaanyizibwa okugenda okwewandiisa ku embassy era okwewandiisa kuno ku embassy kulimu ebirungi bingi. Omanyibwa nti oli wano mu UAE ne bw'obeera ng'otuuseeko buzibu bwonna obeera mwangu wa kutracinga obeera omanyiddwa kampani mw'okolera obeera omanyiddwa gy'obeera kitundu ki gy'olimu oli Fujairah oli Ajimani oli Abu Dhabi oli Dubai oli Reini kugamba babeera basobola okumanya bulungi nnyo gy'oli database ne tubeera nga mwoli ekyo kirungi nnyo. Bw'obeera nga waakajja ofunye omulimu olina okuregisteringa ku embassy ate n'okuregisteringa you can register online ogenda ku website ya embassy ya Uganda mu UAE form gyeri nojjuza noweregisteringa ebibuuzo bitono nnyo ebyetaagisa omuntu okubeera nga omanyibwa neera nga tubeera na kutracinga osobola okubeera nga otracingibwa. Kino kyakolebwa olwa ambassador okulaba nga yatunula wala na bino byonna ebize bibeerawo nga yatunula wala okulaba nga ebintu bino bisobola okubeera nga bibeerawo. Tulina abantu abakola ebintu oluusi ebitali birungi naye ne beerimbika nti bannayuganda ate oba oli awo nga si bannayuganda. Kale twagala okubeera nga tukimalawo ekyo nga tuwandiisa bannayuganda abali mu UAE era nga twewandiisa ku embassy. Bino ebisingawo osobola okukontaktinga ssentebe wo mu Emirate gy'olimu ajja kubeera nga akubuulira ebisingawo oba gwe tonnyonnyose mu ebyo osobola oku inboxinga Tawira Radio osobola okugenda ku embassy ya Uganda website osobola okubeera nga
osindikayo okusabako osindikayo message yonna gyoyagala bajja kuba bagikuddamu bwekiraba tekisobose sindikano kutawira ledi tawira tv tujja kubeera nga tusobola okufuwadinga ensonga ezo buli omu gye ziba zigwanidde okugenda kati eno ensonga ya mirimu ensonga y'emirimu twagala okulabula nti okulabula kuno kuli jeno bwe tuba tuze wano mu UAE bannayuganda njagala okubategeeza waliwo ebintu ebimu bye tulina okwejjamu waliwo ebintu bye tulina okuleka ewaka ne tutandika chapter mpya kubanga ensi gye tulimu si yaffe ensi twajja n'ekigendwa buli omu alina ekigendwa kye yajja nakyo naye waliwo oli awo ebigendwa biyinza okubeera nga byawukana naye ng'ate ekituusa ffenna ku bigendererwa ebyo kisigala kyekimu twajja kunoonya nsimbi mu nsonga eyo waliwo mu nsi eno singa mugenda mutandika okukola nga muli kaddala mu gurupu nga waliwo kampani ezimu nga zibeeramu abantu bangi oluusi nga bava mu nsi emu nga bw'oyinza okusanga nti takisi abavuga takisi oyinza okusanga bannayuganda bangi abavuga takisi oyinza okusanga bannayuganda bangi nga baliba mu security oyinza okwesanga abannayuganda bangi nga baliba mu construction company oba nga bali mu marketing nga bangi nga bali mu kirindi kati ekintu ekyo kirungi nnyo naye ate tulina okukikozesa obulungi nga tetwerumaaluma nga ffenna tussa kimu ate era nga tukola ebyo ebitamenya amateeka buli bwe mukola ekintu nga kimenya amateeka bannayuganda bagenda banootinga ennamba kasitewe nti bano bannayuganda bakoze kino bangi nnyo kituuka ekiseera ne babasalako aga nti bano mukomye okubeera nga tubayingiza mu nsi waliwo ensi ezimu ze babaaninze nga tezikyakkirizibwa kufuna visa ya wano kati gwe omuntu omu bw'okola ekintu ekyo ekibi oba n'omulala n'akikola ate oba ofiiriza banno abajja wano kati njagala kubasaba emirimu egyo nga mugikola mwegende sigenda kumenya biki bye mukola naye abatakisi bye mukola mubimanyi sigenda kubyogera bye mukola mubimanyi abamu ne babakwata n'abalala ne babakwata naye nga mukoze ebintu ebyo si birungi sigenda kubimenya kati bwe muli bikola ne mugenda nga mubikola ne muweza abantu tugeze mu kampani mulimu abantu nga 50 nobosanga abantu 10 bakikoze abantu 20 bakikoze muba muttira abalala akatala abandi agadde okujja mu kampani eyo oba okukola omulimu ogwo ne bwe kibeera mu construction ne bwe kibeera oba era mu security abamu babeera mu security amasimu gabeera ga bwereere gakubira ebintu ebikwatagana ku mirimu naye nowesanga nga atoli essimu agikozesa kubira wewaka kunyumya mbozi zitakwatagana na bya mulimu ekyo nakyo tukikendeeze ensonga endala gye njagala okubeera nga njogerako era kwe kukuuma amateeka okukuuma amateeka kwe kumanya nti oli wano mu UAE mu makuba amatuufu waliwo omugwe nawuddeko ng'ayogera tetufaayo ku muntu oba yajja atya oba yayingira atya mu UAE oba akola mulimu ki naye solongazi nti yajja kunoonya ssente ekyo banaye si kituufu tubeere nga tugoberera amateeka okubeera wano tulina kampani z'abannayuganda abakola visas visa yeweddeko ng'omukontaktiga nakolera visa nga tubeeremu mu mateeka kuba buli gye tukoma okubeera nga tetuli mu mateeka ne bagenda nga bakwata abo abatali mu mateeka n'abali mu mateeka emikisa gyabwe giba gikola ki gifa kino ekikwekweta ekyazze bakwatiddemu abantu betugamba nti balina visa nejjukira ate oyo gw'otambula naye gw'okola naye munnayuganda oluusi tomanya nti ali ku visa oba talina visa beba oluusi abakola emiki ebintu ebibi kati bwe bakwata n'omuntu omumenyi w'amateeka automatically naawe obeera muki mumenyi w'amateeka kati waliwo ensonga gye bayita national issue oba national security tebasobola kuva nti gavumenti ebannyonnyole nti bano bakoleddwa kino na kino na kino lwa kino na kino kubanga babeera tebalina kyebagenda nakuzza kubanga balabye nti ensi egenda kusigala nga egenda mu mbeera eyo abantu ng'amateeka bagamenya olina visa omuntu gw'osula naye talina visa ali ku kaliwali kati nawe bakusanga n'omuntu ng'oyo oba oli awo bayinza obutakuddiramu naye nga twagala okwebaza embassy ya Uganda yayingiddemu okulaba ng'ensonga ezo ebaako engeri gye tuziharmonizingamu okulaba n'obuzibu wabwe buva naye temulindayo nti ate information egenda kuvaayo nti kino kiriwo ekiti kuno kubalabula bwe tuka mu bigambo by'okwekuuma ku bulwadde buno obuliwo tusigale nga twambala masiki zaffe masiki tuziteekeko
mukimanyi bulungi wano nga wano mu Abu Dhabi okukwata nga tutaddeko masiki batandikira mu dirham 5 gye mitwalo 5 age Uganda okutuula mu basi oba mu train oba wantu wonna udde nga tolina kutuulawo ekifo ekyo bakitaddewo kiri reserve tolina kituulako batandikira mu bukadde 3 aiza dirham 13 kwegamba ebintu byonna tubeere nga tubyewala n'obusangosango obwo obutonotono mulowooza nti nno bugenze ku poliisi ne buggwa system bisigalamu eri bigenda bitta linnya lyaffe. Njagala okwebaza bannayuganda abakola obulungi ku mirimu gye muli, abavuga bukaabu, abavuzi ba taxi, abamukoze omulimu mulungi era emabegakaawo twalina recommendation nga ya nnungi nga bannayuganda wagenda okusabira omulimu gwonna ogw'okuvuga muli bakozi kugamba mukola emisana n'ekiro ate muyingiza ssente bulungi mulipotinga ssente bulungi mugenderaawo naye waliwo issue ezitandise okujjawo ng'ate emulimu gugenda gufa mwayingiddemu abantu oluusi abaagala okufuna ssente ez'amangungu so ekyo nakyo tukitereeze engeri gye tuyina community y'abannayuganda mu UAE nga n'okuwandiika kugenda mu maaso ffe tulina okwerongoosa ffeffekka tuleme kulinda gavumenti kulongoosa nti kati bano babyanyi b'amateeka tubagidde ffe tujja bascreeningira era babadde babeera mu Emirtes ez'enjawulo badde bagenda bakikola abagenda ne babba abaana ne babajjako ssente bugenda kukolera visa ngenda kubba ki n'akubba abo obukiiko buno obadde bukikola bulungi era njagala okwebaza obukiiko obw'enjawulo obugezezaako kulaba nga buscreeningamu abantu abo ne bubalipotinga ne bakolebwako ng'amateeka bwegakola ki bwe galagira era mu nkola eyo obukiiko bwonna mugende mu maaso ate nekukubiriza abantu mwenna mujoininge community be where the community is kuba kati mulimu abantu abamu betutamanyi na kumanya nga we don't know him tali ku platform neemu ye yajja n'abeera eyo nga te Emirtes zonna zirina abakulembeze b'osobola nti kanjogereko n'ono so mubeere okumpi ne community mujja kubeera nga musobola okubeera nga muyambibwa mugamba ate wano ngenda kubanga nsukkawo wano ndoza sigenda kubanga nsukkawo nja kubeera nga ate nkomawo okubabuulira ku business z'abannayuganda kati gwomuntu yenna ng'olina business ng'oli eyo olina business wano mu UAE nga weetyagadde support y'abannayuganda okuwagira ojja kubeera nga onfuna ku namba y'essimu eyo oba okujja kutawera TV no inboxinga ojja kubeera nga tusobola okutegereza ku bannayuganda mu kitundu mwoli na biki byokola tulabe nga tuwagira bannayuganda bannaffe ate ne Expo 2020 eno banne tugibeeremu nnyo tulabe nga tuwagira emirimu gy'abannayuganda tulabe nga naffe twewagira ate nga tuwagira n'ensi yaffe mbagala nnyo mubeere bulungi Johnson Sengendo wento wemmaliriza pulogulaamu ey'olunaku olwaleero mubeere bulungi mweraba. Uganda. I come from the black, yellow and red, symbolizing a beautiful nation gifted by nature. Uganda, Uganda.
Abafirika gye bava babayala abesi bakuba bazalawa ne baleka gye babagala nzimayita bafala abesi bakuba bazalawa ne baleka gye babagala Muna Uganda abali muna Uganda muna Uganda bawa Uganda pena tuli ba Uganda muna Uganda abali muna Uganda bawa Uganda pena tuli ba Uganda. The way we are sing and the way we are dance, everything we are do is Ugandan style. My attitude, my accent, my instrument is Ugandan style. Bange tukwatagana penanga tutati mutu yapagana banga tukwatagana letusana kubanga tulatagana Uganda logo ma belle, yo me yedu chutie ma belle, take ma belle, kimondi chuti ma belle, wear ma belle, hear ma belle, watiki rook ma belle, jami du chuti ma belle. Okwatanisa hamwe ni gomani, agari hamwe ni goga kurume nyama. Each kanyo when you went to the muntu, let's get together and build up the pal. muna Uganda abali muna Uganda Muna Uganda, bawa Uganda